for the patrol cars at Kcca once again. Yeah. Enkya ya leero Ministry y'ebyentambula mu ggwanga ekedde kukwasa kitongole ekivunaanyizibwa ku Kampala Capital City Authority ekitundu ekisooka eky'oluguudo olwatuumwa Kampala Flyover. Ekitundu kino kye kiriko olutindo lw'ebigere olwa mita 366 n'oluguudo ku ssaawa ya Queen olwa mita 584, olutindo lw'ebigere ku luuyi lw'ekibuli olwa mita 4, oluguudo oluyita wansi ku bitaala ensambya olwa mita 360, ebyuma ebyawula ekkubo ly'emmotoka n'ebigere n'essaawa ya Queen empya. Wabula eno wadde eweereddwayo naye ebadde tebala. Mu birala ebiweereddwayo kuliko emmotoka 2 ekika kya double cabin ezinaakola ogw'okulawuna ku nguudo zino, emmotoka ezinaayambako mu kugogola emyala, okwera n'okukuuta enguudo. Ebirala kuliko enkulungo okuli eya ssaawa ya Queen n'ensambya nga zino ziriko amataala g'oku nguudo, transformer awamu n'ekizimbe ekiri ku Steel Hall we banaalondolera entambula y'ebidduka mu Kampala. Tulina ne water fountain gye tukoze wali ku Pan African Square nayo tugihandinga over. Tulina ebyuma bingi ebiwerako mubirabye nga tubikola ki nga tubikwasa Kcca. Ensonga y'omugalo gwa COVID-19 nga kwogasa ne pipe okuli ez'amazzi n'eza internet eziyita wansi w'oluguudo kwe kumu kusomooza Ministry y'ebyentambula kwe yasanga bwe yali ezimba oluguudo luno lwa Kampala Flyover mu bitundu ebya ssaawa ya Queen, era nga bino bye byaviirako n'okukandaalirira kwa pulojekiti eno okulaba ng'eweebwayo eri ekitongole kya Kcca omwaka oguwedde. Okukyusa drainage pipes ezimu, national water pipes za water, byonna eby'amasannyalaze ebya MTN. So kakati byonna webiteeka awamu byonna bireetedde project eno okulwawo. Wabula Ministry y'ebyentambula yennyamidde olw'enkwata y'ebintu ebiteekebwa ku nguudo ng'amataala n'ebyuma ebibbibwa. Kuno gattako abatembeeyi abatundira emmaali yaabwe mu bibangirizi ab'ebigere we bateekeddwa okuyita ne siteegi za mmotoka ezitali mu mateeka, abaana b'oku nguudo abeegumbulidde okusula wansi w'enguudo zino n'ebirala. Wano we basabidde Kcca okulaba ng'ekwasisa amateeka agafuga enkozesa y'enguudo mu Kampala. Ebyuma ze twateekayo naye bamukuffe bannayuganda omulimu gwe basoose okukola kwe kusalayo steps ezo. Ekira kye ŋŋamba kwe kuzisalayo kuzitwala kwe kutunda nga scrap kayiteebereza. Kati kiba kitegeeza nti n'okukkirira eri wansi tolina ngeri gy'osobola kukola ki gy'osobola okukkirirayo kati mu kaseera kano. Kcca itegeezezza nga bw'egenda okunyweza amateeka agafuga enguudo nga bayita mu kusomesa abagoba n'abantu ba bulijjo enkozesa y'enguudo eri wansi w'amateeka. Nga Kcca twabadde tukitunulira mu bulungi kwegamba tujja kuteekako enforcement kulaba ngu abantu bonna bagoberera amateeka. Wano we basabidde abagoba ba bodaboda okugoberera amateeka g'enguudo naddala ebitaala okwewala obubenje. Obwobeera ku bodaboda naawe tambulira ku layini yo ate ogoberere ne traffic signals ne speed limit. Mu Kampala speed limit eringa 30 km/h. Okusinza ku Ministry y'ebyentambula, gavumenti eri mu kwogerezeganya ne bannamukago abajjaika okulaba butya bwe banaatandika ate okuzimba ekitundu ekyokubiri ekya Kampala Flyover wali okumpi n'ekibangirizi ekya Centenary Park. Zebeka Ssenyonga Mulinde kura NTV Akawungeezi.